Avummase aliko ekisiraani kiyina n'amajimbi era ng'ekisiraani kino kibadde kimutambulirako ebbanga. Katugambe oba yagenda nakyo e Saudi oba yakijja Saudi kiri ekisiraani bannange kiriko n'enjala. Ffenna tujjukira ebyali bituuse ku Avummase oba katugambe engeri gye baamunaazisanga emirambo nga kwe baayitira okumuwa ekisiraani ekyo akomewo nakyo e Uganda. Ekisiraani ekyo kyatawaanya omwana okumala ebbanga. Ye kennyini mu katambi ke ayogera mbu ekisiraani ekyo kyali kimumazeeko emirembe. Naye ggwe abange oyagala okumanya ekisiraani Avummase yakiggyako atya era yakiwaani? Ayina gwe yeeyambuliramu. Era omuntu gwe yeeyambuliramu gwe tugenda okubaleetera olunaku olwaleero gw'abadde akyagabaagaba ssente omanye nti nazo abantu bazeeyambuliramu. Yenze Sheila Adita, subscribinga ku YouTube channel yange eno. Kwata kade nga buli video yonna gye tuteekayo kutuukako bulungi nnyo. Ate era commenti nga tumanye endowooza y'oku butambi nga bwe buti. Gwe katambi kano akalowoozaako ki? Katugendeko mu katambi ate era tukomewo. Nze nali ngenda kugwa eddalo. Ng'obeerawo ng'andinga zoro. Nze Big Boys n'omukyala yali California, California, Germany. Mu bantu abali bampa ssente omukyala oyo yawa SBC emitwalo Ata. Naye omukyala olwampa ssente ze omukyala yasiraana yali angambye beera ng'ompita mamba right now kati maama wange. Naye omukyala oyo yasiraana muga Katonda mugulu omukazi yanzijjako ekikwa sijja kubalimba naliko ekisiraani ekiwunya. Omukazi yatwala ekisiraani kyange. Omukazi yalina omusajja omuzungu n'amugamba asaba divorce nasooka n'amuza e Uganda. We yatuuka e Uganda n'amugamba nze sikyakwagala. Omukazi yasooka n'abeerako wano Uganda lwakuba bambi maama wange saagala mwongerako naye abasinga mumumanyi. Tujja mumanya naye maama. Akazi katonotono kalina ne saaluni wano mu Kampala y'amaanyi. Omukazi oyo yasirika yali alina olunaku lwe yali ansuubiza okumpa ssente nziramu inbox ye musabe ssente omukazi nga takyanyiga nga ndeka ku buluutiiki nga neebuuza lwaki omukazi andeka ku buluutiiki nga mugamba maama embeera egaanye mpaka we nagamba maama wange abadde ansuubiza okumpanga akasente buli wiiki ateerayo ku mijakulya ngumye lwaki andeka ku buluutiiki. Kyenakola nga ngenda wa maama Faati ono Faati ono mukyala maama Faati ono atunda aleeta ebintu okuva e Dubai oba omumanyi? Mumanyi. Mukyala oyo yambeerako nnyo. Y'omu ku bampa n'essente zantwala n'okwezuula naye ye tekimanya nti ssente ye ngitutte ow'omusamize. Annange. Nze nja kubyogera. Maama Faati weebaza weebale nnyo weebalire ddala yasooka n'awa SB Faaka kadde ng'abantu banjogerera. Abantu nga banjuma. Maama Faati n'ampa akakadde. Obw'ekisiraani ne kandi emwokya. Nga nkwata akakadde ako mpandisamu akayumba nga nteekawo n'omudaala. Simanyi na kiki kyaleetanga enswera n'enfunyu ku mudaala gwange. Ngenda okugenda ku makya nafuukudde ebintu nga byonna bivundu. Nze bannayina bonaabona mwe Big Boys mwagaana okunsondera ne mundaba nga ndi bubi kati mundeke. Tekituufu. Bannange ennyaanya zonna ne ziryoka zibunda bwe ziti naye ngenda n'engamba SB4 embeera egaanye akasente kafudde bufi nkoze ntya. SB4 yalwanirira nnyo. Ekunfudira oyo omukyala oyo n'ampa emitwalo 5. Bwe yampa emitwalo 5 naye gampita mu ngalo nga ga kisiraani. Naye n'asiraani. Naye n'asiraani nali sirina mukisa ng'essente zonna bwe ozimpa zifa bufi. Kyekugamba nti wano mugenda kusondera omuntu mumala omusondera mu
capital gye muwadde egule nga wakisiraani sente nga tolina mukise kuyita mu ngalo nina n'ekinkozesa kangendeke wajjajja bwe natuuke wajjajja nga nkebera nga mbako abantu bazibu ogenda kugira booti ne booti ne booti akasente keyansaba nze Lavumase nga sikalina abasawo bano bemulaba tebasaasira naavu kituufu kati jajjange ekimunsabisa emitwalo 5 kunzijjako ekinkozesa ngamba sina wakujja sente kangume n'omuzimu gwange gunkalakate sina kyakola nga nguma n'omuzimu gwange big voice nga kyenakola nga ngenda wa mama Fati mu inbox nga mugamba mama Fati nti ye nyamba ompeeyo emitwalo aga 5 oli mukyala muzadde nyongeramu mu ka bizinesi naye nfa omukyala yasomerawo meseji yange nangamba mpe enamba kikwemba nteeka sente wabula mama Fati mukama akuwa mukisa bajjajja bakulembere mu bizinesi yo bambi mukazi nanteerako sente mu dakiikaga nga kuliko nez'okujjako nga emitwalo gyange nga gawera bwe gati nga kwatanga wajjajja yasula musabo nga mugamba siva wano ng'ekintu ekinkozesa tokinzigyeko bwe yamala okunsumulula bulungi nnyo saamanya ntasooli abadde ampaako okulya omukazi agenda kusiraana nga maama wange ow'Obungereza asiraana nga bamugoba kumbali Kampala wano yeekwese omanyi bamuva Bulaya bwe bagwamu ajja Uganda ne yeekweka abantu mwana gwe unaye ngamba mulajanira kusimuka kati mamba bikinga embeera ekintu ekikozesa kyanvuddeko naye munange kakati ngenda nterera naye okutandikira kukola kisiinaawo kumbe mukazi naye yeetambuliddeko nga bamugamba munange sente zewawala Lavumase oba muwalaawo omukisa bwe yakutwala n'akusiiga ekisiraani omukazi n'alyoka ambulokinga yengamba kati ntandikirwa kakati juzi wano alaba nteredde ndowooza omusawo we ng'amubuuze okumujjanjaba ng'alyoka ajja nti aba muwala wange konze wangi ngamba okyaliyo nti ye naye munange embeera mbi ndi wano kanvuge maama wange nzije nkulabeko bananga okutuuka ng'omukazi ambuulira sitole ng'omukazi yasiraana ku lwange nga nsitula mukazi ng'amutwala ewa jjajja ng'amugamba jjajja kola mukazi nze nja kukusasula nga bamukolako omweru omukazi tadde ebweru bawe teyamunona kati tebali Germany wonna omukazi alira abazizeemu okwewanika ku live ng'agaba sente oyo omukazi omumanyi big voice nja mukugamba nja mukuwa ne peegi yagaba oyo nno ye Lavumase mu katambi ako gwe muwulidde avuddeyo n'ababuulira amazima engeri gye yafunamu ekisiraani ekyo era n'abannyonnyola n'atya bwe yakyejjako n'atereeza obulamu. Ebiseera ebisinga mbagamba nnyo mwegenderezenga nnyo ebigambo ebiva mu bantu. Ebiseera ebisinga abantu boogera ebintu ffe ne tubitwala ng'ebyokusaaga naye nga munnange gandibeeranga mazima. Obadde okimanyi nti abantu mu nsi muno eno beeyambululira mu bannaabwe nga omuntu akuwa ssente ne zikutawaanya obulamu bwo bwonna omuntu asobola okwebaka naawe n'obonaabona obulamu bwo bwonna. Abantu batweyambululiramu ddala. Kati Lavumase ssente ze baamuwa omukyala ze yamuwa ng'okumuyamba omukyala n'akunta n'ekisiraani ky'omuwala oyo. Omukazi emirimu ne gifa, omukazi bbaawe omuzungu yali amuwa ku ssente n'amukyawa, omukazi bizinesi ne ziggwawo, omukazi emikwano gimuweddeko lwa Lavumase. Lavumase ekintu ekyo yakyogeddeko era akimanyi nga bangi nnyo mugenda kibuusa amaaso naye ku bantu abagezi nga nze sisobola kibuusa amaaso olw'okuba mmanyi ebintu we biti gye biri bibeerayo abantu babikolera ddala. Awo we tubasabira bannange mwegendereze nnyo ate nange neyeeyogeza nina omuze gw'okugabagaba ssente. Omuntu oyinza omuwa ssente
n'alaamiriza ku ssente ezo z'omuwadde n'ofuna ebizibu obulamu bwo bwonna n'obonaobona obulamu bwo bwonna n'obeerawo nga tokyakwata 10 n'obeerawo abantu nga bakukyaye n'obeerawo bizinensi nga zifudde n'obeerawo nga buli kimu kigaanye olw'ensobi emu yokka bweti bwe wakwata ssente n'oziwa omuntu oyo okwandibadde ng'okwebaza munnange n'ogenda munakisiraani yenze Sheila Adita mu vidiyo eno oyizeemu ki katumanye ky'oyiseemu nga weeyambisa comment section endagalanyo